abatulaba mwena ku roundabout bampita general Kabako majega kutaka infantry taka out a team no sleep. Kabako twagala okumanya lutalo ki lwoyina ne Kenzo. Ate baba lutalo. Tewali lutalo. Bakati nguza lwaki. Nze nga Kabako amwe politician nino okubanga mfuga abantu babiri niyo kufuga abatawulira n'abawulira. Ate bonna sibaawula. Nino okufuga wa NRM no wa people power. Ate bonna nze sibaawula. Sisiri muni mu lutalo lwonna. Just obuzibu labika bulina banga abatya mu luzungu tugenda tukitegeera oluzungu is oppressed by the fans. Oppressed by under oppression by the fans. Naye ate ekirala kansokerenze omwebaza okuva mu kalantini ddala kuba ate kati gwenjogera naye saawe nasobola n'omulumba waali kuba ate nze nsobola omulumba ansobola omulumba kuba mba nsobola kuba bamutadde luli mbadde sobola kumula naye nsobola omulumba ne muataki nga ne mubuuliza ddala n'ebyo wabadde ogamba are you serious they endorsed me kuba ate the fans endorsed us first of all ate ne Kenzo Munyanze ena gy'amaze simunenye myezi ena nafuuka problem nange neetya nafuukira ddala ekizibu ddala nga bono ogamba ntera okwayita another problem naye ennaku zino oba planning anyongereko ki wamwe full general jasibu ntono nnyo nagenzo kizuula nga ebiruma abayaaye bitono nnyo lana wano we tuli nga tuyimiridde wano babiri tupozinze abayaaye baba balumwa abayaye just okupozinga obuki okupozinzi just ate naye nga balina kukendeeza ku pressure tewali nnyo kigenda maaso kuba kati bigenda maaso nze ndabye ku politics era tewali politics kyetuliko buli omu akimanyi if it's knowing that kuyimba ku mbeera mbi nze oba kiki nga nina kuyimbako oyo yennyini ali mu buyinza abayi wange bali emmere era buyimbako oba kuyimba ku mukyala wange yennyini ate owewaka yennyini ate ebewaka bali emmere muyimbako kwegamba is all about that ate kirala simu yange yino kanjibalage WhatsApp yange kanjibalage WhatsApp yange yino erina messages zonna bano bonna sinababaddamu ate sigenda baddamu simu bubi noba kibayi sigenda baddamu ilo simu bubi kuba you know why nanga I became a star Eddie Kenzo when he became a star naye akebere ku simu ye oba tekuliko bino kwebiri kati mweyo yennyini ebigenda maaso nze I don't communicate with Bobi Wine. Bobi Wine yafuuka star nange okuva yagenda ekyaddu si communicating naye naye I follow up Bobi Wine. You know why? The audience oba bano abantu betuyiyiza endidongo batuvuga ne batutwala awo wennyini batwagala awo tetugenda wombo ate niwe yali badde Eddie Kenzo yennyini by the way nze Eddie Kenzo niwe wali badde gwe esaawa eno nga gwe esaawa eno nga gwe oyambadde ekifaananyi kya Bobi Wine n'oba tumanyi luzungu n'oba omanyi kiki I swear naali kugoberedde kuba nze I just follow being that tulina kye tunoonya